Kakomo kyayogeddeko Ssaabasajja Kabaka antumidde ddala butereevu ku mukolo guno n'aŋŋamba nti tegeeza ab'amasaza n'ab'obukiiko obwateekeddwawo okulabirira obulungi tractor zino tuleme kuswala oba nkiddemu. Ssaabasajja antumye ab'amasaza abavunaanyizibwa ku bukiiko n'ababukadeefu mulabirire tractor zino bulungi tuleme kuswala. Si byakweraga byakutumbula bya bulimi kugaggawaza abantu kubeera bulungi. Ennambika eyakoleddwa minisita bassebo ne bannyabo ab'amasaza mu kulabirira tractor mugigendereko nnyo tuganyulwe mu tractor zino kubanga waliwo lwofuna ekintu ekipya ate n'okyevuma ndowooza mwali mubirabyeko nammwe ekintu kipya ate ne mukyevuma. Kabaka atugambye eyo embeera tajja kugisanyukira. Buganda ebadde nsi y'abalimi. Obugimu obw'ettaka, embeera y'obudde ennungi wamu n'okubeera n'amazzi ndowooza kye kyasikiriza bajjajjaffe okukkalira mu nsi eno. Omuganda ow'edda agamba nti kintu yava mu ggulu n'ennambi, naye era nnambi yajja n'obulo, ne bw'oba ng'ekyo ky'okkiriza obulo kabonero ka bulimi. N'ente gye bagamba gye yalina kintu gye yalundanga ate okuba yali erya muddo, y'embeera ennungi ey'ensi. Abalala bagamba nti yava Bugisu eyo, abalala nti yava Misiri. Naye abantu bajjajjaffe okukkalira wano za kyava ku nsonga y'ettaka eggimu, amazzi n'obudde obulungi. Era n'abeeru ekyabaleeta kwe kulaba nti tulima ebirime ebyali ebyettunze ewaabwe eyo e Bulaaya, emmwanyi, pamba, caayi, bye bimu ku birime ebyalina akatale ak'amaanyi. Kati mu bibalo ebyakafuluma ab'ekitongole eky'ebibalo Uganda Bureau of Statistics, abantu nga 68 ku buli 100 mu Uganda bali ku gwa bulimi. Awo nno nga tujaguza emyaka 7 egya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, tusaana okwejjukanya obubaka nnyinimu bw'azzaatuwa ku bulimi. Kabaka atugambye tulime emmere tugirye tukkute mu maka, tufisse nako tugitunde mu katale. Mu mwaka gwa 2009 Ssaabasajja Kabaka yalabibwa nga abyala lumonde mu kutongoza omwaka gw'okukola mu ssaza ly'e Busujju. Simanyi oba Kasujju ennimiro Kabaka gye yabyalamu lumonde amanyi gy'eri. Nkusaba ogirondoole onontegeeza ennimiro eyo we yali. Ako kaali kabonero akaali katuwa obubaka nti tetweganya kuweta migongo, tetweganya kukwata mu ttaka, tukole obutakoowa, tulina okuba n'emmere. Kabaka omulamba aweta atya omugongo? Kabaka akwata atya mu ttaka? Bwe yali abyala lumonde tiyayambala nkampa, baziyita nkampa, tiyayambala nkampa, yakozesa ngalo ze ne yeeweta n'abyala lumonde. Abantu b'e Busujju mwina lumonde, mu Ssingo lumonde gyali, e Buddu lumonde gyali. Tulina okuba n'emmere bwe tuba ab'okudda ku ntikko. Teri kireeta bwavu, buli bwe bayita emponga byoya nga butaba na mmere. Abantu mu Buganda abasinga balimisa nkumbi, kyokka tulina okwettanira tekinologiya aliwo. Waliwo obuuma obulima kw'osobola okukwata
bw'oba olina yiika z'emmwanyi 3 4 sente ezo z'ojjamu zikumala okugenda okugula akuuma ako kagula obukadde oba 2 sente bwe zityo oba obukadde 3 tutandikire awo. Kaakati Ssaabasajja Kabaka atuwadde kalakita. Obubaka bugamba nti tulina okweyambisa tekinologiya mu kulima, n'abogezi bonna abasoose mu bawulidde. Tutandike okweyambisa tekinologiya mu kulima. Kati waliwo tekinologiya akubuulira oba wiiki ejja enkuba eneetonnya. Tekinologiya akubuulira ddi lw'osaana okusimba emmwanyi oba ebitooke oba lumonde. Tumweyambise. Tulina okukyuka ng'ensi bw'eba egenda ekyuka. Tulina okufukirira. Era ekyo tukyogera buli lwe tugenda okulambula abalimi. Sima oluzzi ofukirire. Bw'oba oli kumpi n'amazzi gye gakulukutira mu lutobazi, eyo simayo ekinnya oteekemu akabbomba kano akapika amazzi ofukirire. Temubitya. Tukozese ebigimusa. Ettaka likaddiye. Ku kyalo gye banzaala e Kasanje, eggombolola Ssaabawaali Bukoto mu Buddu, jjajjange Maliko Lukabazi azaala kitange yasimbawo olusuku. Ndowooza nga mu 1900 awo mu gumu bwe wati oba 1902. Emyaka 120 olusuku ewaffe weeruli. Ettaka eryo teriyinza butakoowa, terisobola butaggwamu bigimusa. Twetaaga okugimusa. Tuyinza okukozesa nakavundira, tuyinza n'okukozesa ebigimusa ebituufu ebikolerwa mu makolero. Mu mirimu emingi Ssaabasajja Kabaka gy'akoze egittottodde Oweekitiibwa Kakomo, egittottodde Oweekitiibwa Mulondo, mu myaka gino 7 mubaddemu n'obulimi. Era abantu abasinga gwe baliko mu Buganda. Kitegeeza nti Ssaabasajja kaweefube yenna gwakoze mu myaka egyo atuganyudde. Osanga abantu bandifudde enjala. Kale akabonero ak'okuwayo tractor kasaanidde nga tujaguza emyaka 7 olw'okumwebaza emirimu gy'atukozeemu ku ludda olw'ebyobulimi. Gavumenti eya wakati erina tractor zeegaba. Nawandiikira minisita n'omuwandiisi ow'enkalakkalira ow'ebyobulimi mu gavumenti eya wakati, naffe batuwe tractor buli ssaza. Era n'omuwandiisi w'enkalakkalira bamuyita permanent secretary namusisinkana. N'aŋŋamba nti babikolako naye tetuzirabanga. Katwegulire ezaffe. As we celebrate the 70th birthday of Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, we would like to highlight the Kabaka's efforts in the field of agriculture. Approximately 60% of the people of Buganda are involved in agriculture at both the subsistence and the commercial levels. These tractors are merely symbolic of the need to embrace technology and also to use appropriate farming methods in order to maximize yields. We must slowly transition from the hoe to mechanized production on the farms. We must also employ best farming methods, including use of appropriate fertilizers to increase the yields from our farms. Overuse of the land tends to lead to degeneration of nutrients. So the need to use fertilizers cannot be overemphasized, provided those fertilizers are the appropriate ones. If we transition from the hoe and embrace semi-mechanization and ultimately full-blown mechanization,
the earnings from agriculture will significantly rise. And maximization of farm yields, I think, is the best way of thanking His Majesty as we mark his 70th birthday for all his efforts in the field of agriculture. We appreciate the partners. People have mentioned Akamba Uganda Limited, the suppliers, people who are interested in buying tractors to utilize, to go to and visit Akamba Uganda Limited. They've been at it for a very long time. They know what they're doing. And you trust them. In any case, the chairman of the Akamba Group, Oweekitiibwa Muhammad Tobani, is a seasoned businessman and a loyal servant of the king. So we can only get the best when we want tractors, when we visit them. But I also appreciate Grain Pulse. We've got a partnership with them. I think the executives of Grain Pulse are in front of me here. And we look forward to building a very firm partnership for the betterment of the farmers, the majority of whom constitute the population in the Kingdom of Buganda. Nziramu okubeebaza okujja. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Genda okulemberemu abalimi bonna mu Nkota. Tereka wano bwenzi. Kale.